Mugamba mutya mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero njagala twogere ku basajja abalina obuntu bwabwe nga butono. Abakazi batera nnyo bapiika nti noonya ku ddagala lwaki olina akantu katono nze bw'oba onnyingidde embeera sikuwulira. Abo abasajja be mulaba buli musajja Katonda yamutonda lulwe tetufaanagana. Nze sayizi gye nnina ate omuwala tagirina mukitegeera. N'olwekyo kye mbasaba abakyala ensonga eyo mutera nnyo okusumbuwa abaami nga mubagamba banoonye ku ddagala. Talina gy'agenda kujja ddagala. Katonda yatonda ewantu awo yatondawo wuye n'amala. Tolina ngeri gy'oyinza kunaanuula kantu ako n'okwongerako. Nakibagambako nti waliyo n'abalina akatini ennyo nga kali kuli kwennyini ku mubiri. Abo gye bali. Kye mbasaba mwe abakyala mulekerawo okupeeka baami bammwe nti banoonye ku ddagala bongere ku sayizi. Ekyamazima tekijja kusoboka. Kyo nkibabuulira. Bw'oba ofunye musajja bw'atyo mumanyiire kwegabeera ng'omumanyiira nti omwami wange alina akantu katono oba mumpi. Kwegamba obeere ng'okimanyiira nti ye omwami wange bw'atyo bwe yatondebwa. Bw'obeera n'omwami ng'alina akantu ako nga katono nga kawanvu naye nga katono, kwegamba nga wakuyingira tomuwulira. Ebiseera ebisinga kiba kya mirundi ebiri. Ekisooka ng'omwami olina okumanya, olina okwemanya nti sayizi gy'olina ntono nnyo. Ekitegeeza omukyala ono bw'oba omwebaseeko olina okuteekamu obwongo ng'omukola, kuba bw'onaayingira obuyingizi ogenda kubeera mu makkati. Bw'onaabeera mu makkati omukyala ono nga tomukoona mabbali n'emabbali ajja kuba takuwulira. Jjukira omukyala oyo Katonda yamutonda ku bukyala bwe we yateeka ka sisitimu k'obwagazi bwonna buli awo. Kati bw'obeera tokoonyeewo tajja kuwulira. So w'obeera omukoonawo ng'oyingira omukoonawo ajja kubeera ng'akuwulira kuba bulijjo okumukoonawo naye eno ng'afuna obwagazi obw'amaanyi, jjo okumukoonawo ng'afuna obwagazi obw'amaanyi. N'olwekyo kiba kikulu nnyo oweezuula ng'akantu ko katono ng'omukyala ono ate ye munene mukko, kuba mulimu abakyala abalina wansi awo nga wanene era nabo nga bwe batyo bwe baatondebwa. Tujja kuba tubatunuulira abakyala. Kyo gwe omwami oba oteekeddwa okuteekamu obwongo. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuuliramu abaami. Bw'oba ng'olina sayizi nga ntono kimanye nti yeeyo. Bw'oba olina sayizi nga nnyimpi nnyo kimanye nti yeeyo Katonda gye yakuwa. Kijja kuba kizibu nnyo okubeera ng'akantu kaako okwongerako sayizi nti okawanvuye oba okakejjese. Ky'oba olaba ng'ojja kusanga omusajja omunene ng'ate agezze bugezi ate omusange ng'alina akantu ako katono nnyo. Mumanyi lwaki? Agejja ewalala wonna naye akantu ako tekagejja. Basajja bangi bakola ennyama n'agejja nga yali mutono, n'agejja omubiri n'afuna ekisambi nga kinene, omukono nga munene, n'agejja olubuto nga lukoma eri, naye n'omusanga ng'ate akantu ke nga tekeeyongeddeeko nga kasigadde nga bwe kaali ng'akyali mutono. Mukitegeera kwegamba ko akantu ako tekeeyongerako. Ko katambulira mu myaka gyo. Katambulira mu myaka gyo. Bw'omanya nti otuuse emyaka bwe giti nga kalina kukomawo nga tekakyeyongerako era kaba tekajja kweyongerako. Bwe kityo bwe kiri. Mukitegeera. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 07778473401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.